Bannayuganda mwenna mawulire mabi nnyo. Abasawo batuwulidde ekisembayo ne batugamba nti omubaka Honorable Ssegirinnya tasobodde kuwangula lutalo luno era atugenzeeko. Kibi nnyo kitalo kibi nnyo. Tusaba buli omu gy'ali Omukama amugumye naye Ssegirinnya atugenzeeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bangi kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinnya MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ssegirinnya mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa. Oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga nti Ssegirinnya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza gemusse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinnya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga assibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Bwe tunaavaawo tugende mu maka ge e Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuba ebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinnya abadde musajja Muisiraamu era nga saamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala ng'Abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6, famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko Baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinnya abamwagala ababadde akiikirira ngaffe bakulembeze banne, Omukama tusaba musaasire byonna ebyamusobako, omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.